mu weekend nga bwe sobodde okuba ate ng'etambula mangi nnyo agatambudde naye katandikire ag'omunywanyi Alien Skin embeera gy'alimu anyiga biwundu. Olunaku olwajjo Alien Skin omu ku bayimbi basobodde okuba ate nga bapangisizza ogenda okuyimbako side z'eyiganga era ekivulu kino kyabadde yiganga era nga omukyala omubaka omukyala owayiganga district bamuyita Kawuma Sauda Honorable Kawuma Sauda alibaawo yabadde ategese olunaku lw'abakyala era nga Right Honorable Nabanja Prime Minister yabadde omugenyi omukulu ku bayimbi abayitiddwa Alien Skin. Gravity yabaddewo n'abala bangi nnyo. Omukolo guno gwabadde muyiganga Municipality Primary School era enteekateeka n'etambula bulungi nnyo, abayimbi ne bayimba era ne bitambula bulungi. Wabula byaggweredde tubadde tuli awo ku makya nga tulaba byonna ebyatambudde nga Alien Skin ali mu ddwaliro omutwe baagukubye bubi nnyo. Kitegeeza nti waliwo emboozi eno eri sayidi bbiri. Abamu bagamba nti Alien Skin eggaali ye yabadde eyita mu bantu ng'agenda ku stage kati ng'eggaali ya Alien Skin ekuba abavubuka abadde baagala okubuuza ku Alien. Ate abala bagamba nti Alien Skin yabadde ku stage n'alumba Kyagulanyi. Kati embeera bwe yabadde bwe butyo bwe bamulinze ng'avaayo eyiganga emmotoka yonna baagikubye. Emmotoka ze zonna baazikubye n'azireka eyiganga ne bamuddusa paka mu ddwaliro ng'embeera si nnyangu. Bamutunze omutwe. Eggaali eyamuyiseemu bagiyita yeeyiganga bagiyita Igalandi yamukubye bubi nnyo. Omukolo nga bwe gwabadde sooka owulire. Haya basi byatandikidde. Prime Minister Nabanja ng'ayogerako Alien Skin yadde ayagala kuba nga omukulu tannagira. Kati abamu abatunyonnyola nga bwe kyabadde eyiganga batulaga bwe bati. Mafia boss nayo tulabye ekimafia bagiyita Igalandi. Bajja kululina otuzoleya tukulazeeko nti tuli babi nnyo kudanga muno okujja yiganga oli fala nnyo badde nkwa respect mbu CEO mbu CDF atolina kyotugamba gwe Alien tukulabisiza ne tukulabisa n'ekibuga kyaffe ne bagyeta Igalandi geno manyiye bali abadongo segera ne waffe fe tuli babi tuli balala mu boyi tukulabisiza paka kuwulira bubi nera okomawo jakulabisa ojja tukakasa ojja kiwulira fe tuli babi naawe kale. Yeyo nno emu ku gaali ebadde yeewaana eyiganga nti kyakoze Alien. Mu kisaawe awo ku eyiganga bamanyi ku kanso abayimbi ne bajja bangi kwe kubadde ne Kimenko yayita Kimenke Alien waabwe atuuse abantu ne bamuwa time ye n'ayimba ofuluvuluguwe kati mu time y'okuva ku stage ate nayagala okulabisa kibanda okulabisa president w'abantu n'atamanya nti eggaali ya Kyagulanyi eri wonna abavubuka babadde bakuumye emirembe. Of course abadde tanayogera ku kigambo kisoomooza naye oluvudde ku okukwata ng'abadde ava ku muzindaalo nayagala alabise. Kati mu kulabisa abaana ne bagamba kati wano tovaawo koyogedde kweri erinnya simanyi Bobi Wine biki alinga ayagala okusosonkereza abana ne baggalawo gate ya kanso bagaddewo kanso ne gukukula jukira popite badde eri mabega gukukudde era kyemanyi ajja balaga motoka ye yonna bagiyuye endabirwamu ya Bulaka bagiyuye ate nga n'abalala abaana bagendedde ku bisagomba yiseeko ku Bowa Hall nga balina mu kweyozaako ku musaayi. Aya yembeera bwe yabadde eyiganga kikutegeezezza nti Alien Skin ne ttiimu ye yabadde egezaako okuyingira mu kisaawe kati nga waliwo abavubuka baagala okumubongako eggaali ya Alien Skin nebakubakuba era security yazze neyambayambako. Kati bano abaana ndoza bakuumye obusungu ne bagamba abasajja baatukubye batya ne babigattagatta ne bagenda nga bamuwerekera amayinja paka muyiganga. Emmotoka yonna baagikubye abalabe twabe baakubye tetunnamanyako naye ng'ebifaananyi byakavaawo Alien Skin ng'ayiika musaayi bali mutunga. Yembeera bwe yabadde bwe bityo yabadde ku kivulu ky'abanafu aba NRM wali eyiganga
nga bakoze olunaku lw'abakyala Women's Day eyiganga mu kisaawe. Prime Minister yabadde omugenyi omukulu. Katulabe naye nga tuvumirira enteekateeka eyo erimba yimbi kubanga si byangu wadde n'akamu naye nga bwe kyatambudde Alien Skin